amawulire genfuna gagamba nti omuwala eyatemula best friend we police emaze okubeera ng'emukaba. Nkikuddiremu amagezi gazze, police emaze okubeera ng'emukapa ng'emukaba. Okusinziira ku information gyenfuna nno, even intelligence nevudde nabweru. Annange ebintu bino. Muzungu yalaatinze bannayuganda nti bannanga omutemu ali wano ne wano, era bw'atyo poliisi neegenda n'emukwata kizze kitya. Okusinziira mbu ku bawala bano, okusinziira ono bwe yagamba, muni abali bakozesa aka app akayitibwa Tenda, eyo n'ogendayo omwana wattu n'okola ki, n'osobola okubeera ng'ofuna abaagalwa kwako ka app ke bayita Tenda. Nera kati mbu mwana muwala ono yabadde agenze live kwako ka app. However, omuzungu yabadde naye n'amurecognizing nti ono weda yasaturating amawulire nti yeki ate kino si kipya nti olw'ensonga ne mu statement omuwala ongiza yataddeyo nga yedefendinga yagamba mbuni abali bakozesa ku ka app naye mwe baafuna onkuba kyeyo okuva e Dubai amanyikiddwa nga Muhammad, omuwala ono ye gwagamba mbu ye yatta. However, we yabadde ku Tenda, omuzungu n'amurecognizinga, omuzungu n'akubira looya we n'acontacting eno mu Uganda ne bakalatinga abasirikale ne bagenda ne bakaba mwana muwala ono, era kigambibwa nti akwatiddwa, era nga kigambibwa amannya ge amanyikiddwa nga Rose. Ssaawa zino eno olinga ali mugenda maaso n'okuvundira mu kikeesi eky'ebibaawo casket. Ono ye amaze okubeera ng'akwatibwa, ajja kusobola bulungi okubeera ng'atunnyonnyola butyawe ebyali, atunyonnye bulungi statement n'ensonga ki ebadde eri mu kubeera nga emuddusa. Kati awo nno ndowooza kabeera katandise, kubanga tugenda kufuna clarification n'ebituufu exactly ki ekyaliwo n'ekyaani omutuufu yatta mwana muwala ono n'amufumita okukakkana ng'amusazeeko n'obulago okusobola okubeera nga amuttira ddala. Wano Kwesa Max Media, subscribing nga notification bell ebisigadde obitulekere. Gwayagala okubeera ng'olanga naffe kwa kubikola namba y'essimu ebisigadde obitulekere.